Nkula yamaliriza ekivulu kye kibayita Melodies of Love. Banji nnyo beebuuza nti omukulu gwe bayita Musuuza Edirisa Musuuza nga teyalabikako wadde. Baali bamanyi nti oba mu Kampala n'abawo ku Sheraton ne bamunoonya nga tebamulaba. Ne bagamba nga REMA bwazaalibwa mu Masaka ne Kenzo bwazaalibwa mu Masaka oba olyawo banaabawo ku Malyefulo. Kivulu kuggwa nga Kenzo talabikako wadde n'akamu. Amoza yekka yalabikako. Omukulu EDDY KENZO ayogeddeko n'abamawulire abadde bamubuuza ku nsonga zino lwaki teyalabikako mu kivulu kya REMA. Omukulu agambye nti teyagala kuba ate ng'asasamaza ensonga kubanga amawulire gaali badde gamuvaako ate ne badda ku Kenzo yali ku byakayimba ne bagamba ate oba baali bagamba ye. Honestly speaking, I think twice before I act. To be honest with you, ndoza tichandi mekinze makulu nze kugenda wali physically ntandika okuteekawo rakasi ya media buli muntu kamera ajetoloze kunze n'omukolo gw'omu nenkeera senga lero boogera kunze senga bali mukunde liti baba they relate what was on the show and Kenzo in audience and so umuntu yandibadde concentrating ku performance yo lino bulungi obwabadde ne time gyataddemu ate bagize kwani. Why don't I watch on TV kubanga nange nabadde mu attendance and I was supporting in my own way. Singo kwata image yange njitwale toli mutira attention. Simanyo bana kirabye bubi obana kirowozeza bubi, but that's what I thought. But my spirit is 100% pure because I'm a beneficiary in that show. Nyinayo omwana genda okunywa amata agenda okufuna engoye agenda, so when people attend and come in a big number I be happy because ngenda kufuna muguli musayi gwange. So but sandi agadde genda kusabotaginga event no kamera zonna banamawulire ate badde kunze ate oli abeeko kayimba ate bakaliretinga eno kiga chef ke sa ate yandibadde kitegedde. Kenzo wanyonyodde ensonga ze lwaki terabikako mu kivulu kya REMA wadde na kimu, wabula agamba nti REMA yakoze ekyenjawulo gyabadde yeekweka kibadde kikulu nnyo kubanga show yagikubye nga yanjawulo nnyo. She even got out of her comfort zone na performing and azina akola dance routines and stuff. That was so amazing. Therefore abamumanyi you feel so happy. Nobody are very very proud noga. Kitegedde kivulu kya Melodies of Love kyali kyanjawulo nnyo bwolaba ku performance REMA ze yakola. Amazima omuyimbi agenda okuddako ekivulu nga mukyala agenda kuwa okusomooza kungi nnyo kubanga REMA yali yeetegese nnyo okuva mbategesi saawundi byonna kyali kyanjawulo nnyo. Omukulu Kenzo bw'ategeezezza bw'ati abadde bamwebuuza nti lwaki teyajja, agamba ekivulu ekyo kyali kimukwatako ddala bulungi nnyo olw'ensonga alinayo omusaayi gwe era akasente kawawaayo oba ku Malyefulo oba Kampala muwala we yafuna amata. Kenzo ategeezezaamu nti akadde kano ebivulu nga bwomanyi nti omukulu ali mu kwetekera emyaka 15 festival ye era agamba nti omwaka oguwedde tebamulaba mbivulu ali mu nsonga za kutereeza ndongo olw'ensonga nti okutegeka ebivulu ennaku zino si byangu kati yayagala asooka atereeze music industry nga bweyimiridde corporate byonna kiwava olaba nga ati yalina festival omwaka oguwedde n'omwaka guno music ono abadde yafa. Music bamuyingiramu stage n'osasula police n'osasula council n'osasula NEMA n'osasula simanyerosi n'osasula simanyate city simanyate n'ogiroti at the end of the day no revenue najja natulana agana 18% kwiga n'ogamba ate obwedda birinsasu egane for abagezi ne tunotisinga nti so what do we do? We came out to Tragaka to ekolemu omulimo. We started negotiating with the regulator. What is the problem? Tuli mukunyigirizibwa reduce and there tulimu kubanga ate tekiyamba kudda okola show oteke mu sente ezo atove nga tena chofu. So you rather first kutereza then after we do the show. Kitegedde Kenzo bwayimiridde ku nsonga za jam session. Lwaki jam session yayimirira atangaazizaamu nti baagala kukola rebranding. Waliwo ekintu kyali kigeze nnyo ulira session ya stopping amunga twagala ku rebranding kubanga kyagejja ne tukesanga kinene tulina okufuna better sound better branding you understand bakyatuka ekiseranga nakati olaba sawa yale twaka ebadde teriwo nenga abantu every Tuesday they come at least ne bekubira ka music yakabo abatuuze bekwe ku kyalo okukonna mutundu and tate and they are they are really demanding for the jams kubanga kyali kintu kyabanga kiba tusinga kye kibabezaawo. Kitegedde
kayogera ku jam session ennaku zino tekyaliwo bagijjawo ku nsonga ezo nga bwategeezezza. Akadde kano twategedde court jam session bannaffe abawuuma nabo batandise jam session ku National Theatre. Kenzo agamba musanyufu olw'ensonga nti ne federation ekyatambuza jam session mitundu ebyenjawulo Masaka, Mbarara, Jinja era zatandise dda. Ayogedde bw'ati ku jam session yazze eyawuma. I heard, and I'm very proud because I'm glad we can inspire. That's what we want. We want as many as possible. Hey, I can go and attend, why not? This is a music industry. I'm not biased for anything. Buli omubu akwata wakute ntutambuze gwanga. I've been encouraging my members. Mind you, Mbarara. Now balina jam session. Masaka, they had a jam session. That's what I want. Njagala okulaba ne Karamoja, they can go in one place as musicians and celebrate each other. We want as many jam sessions as possible. Nze mwe natandikira twalina jam session ku Broaf yali etambuzibwa Chameleone. Twalina jam session ku National Theatre yali ekulirwa aba National Theatre. Twalina jam session ku Linsa yali ekulirwa Kose. Twalina jam session ku Namasuba wakafuba Kaitani. Twalina jam sessions nyingi and kyayamba okuleta abayimbi bangi, and if upcoming by then nga mutula kaboda ne kabatwala kweno olumala okuyimba ne mudduka ku ndala nga mulwana nnyo okutunda kubanga bwoba wakatandika butandisi weetaaga abantu bakulaba. So jam session ze zatuyamba nnyo tusooka otuyigiriza afuna emikwano tulaga audience so ngoyinza n'okuyimba mu bifo nga 5 loko Katalina waliwo jam session nga ekulirwa Bebe Cool. Waliwo ekifo ekyo bakita